at peace. Daniki Rabongo. Pirate Beats Production. Njagala muteke emikono gya mu kifuba muddemu ebigambo bineeno tusabeko wamu nammwe. Gamba ayi Yesu nkwebaza ku lw'obulamu bwange, nkwebaza Mukama ennaku z'omwezi nga 25 omwezi ogwa Desemba 2025 olunaku olwaleero Mukama nsazewo n'omutima gwange era nenjatula n'akamwa kange nti ndi mulokole. Sebo, nyabo, mwana wa Katonda wenna ali eyo. Eno yera Bongo Charity Foundation. Tukola art for charity. Nga tuyita mu bitone ebyenjawulo omuli okusiiga n'okukuba ebifaananyi, okutonaatona ebisenge ne art. Nga jjayo endabika y'ekifo. Tukwaniriza n'essanyu kasitoma waffe. Oyagala kugula art waffe oba oyagala gwe mwennyini tukusiige mu bifaananyi. Olina omwagalwa awo oyagala kumutonera kirabo nga kuliko ekifaananyi kye. Tutuukirire wano ku Bongo Charity Foundation. Buli lw'otuwagira ng'otuwa omulimu oba ng'otugulako ati waffe mwe tufuna obuyambi obulabirira n'okusomesa abaana abato okuva ku streets ez'enjawulo abataliiko alabirira. Bire ku namba y'essimu noti 7 noti 346 827. Le Bongo Charity Foundation tukola art for charity. Come paint your legacy with us. Weewaawo Mukama mulungi Yanga Free Christmas Campaign yawedde tukwebaza gwe wenna ayina kye yatodde ng'oyita mu bikwatwako n'ebyomwoyo okutoola okukyasinza okubaawo kw'ekigugu okwo okutoola okw'essaala kubanga essaala egoba buli maanyi ga sitaani agandizinze embeera tulunga omusaayi gwa Kristo kuba gye tusabira wadde nga ate Saara bwe baako ekikolwa ekino kiba kirala eddo byonna bya mugaso nnyo ekitenkanika. Abaatodde Mukama bawe omukisa. Ennaku twaluyiseemu twalabye enkuyanja n'enkuyanja y'abasingo maatha bafubutuka mu mayumba gaabwe okujja okulyako naffe. Obuyambi bwe watodde ku mwana Katonda ali eyo buyina omuntu gwe bwatuuseeko nga ddala kyabadde alinda kyokka oba nga bwe badde bumutaasa bokka. Wadde nga wayinza okubaawo eyalidde najja n'akomawo n'alya, ebyo nabyo bibaawo, naye kampeyini eno eyina abantu be yasanze mu kaseera akazibu nga bwe batulabye nga tufumba bakakkanya emitima ne bagamba at least omwana wange anaalya wali, at least kaŋŋende ndi wali. Obuyambi buno buyina omuntu gwe bwasanze nga abadde awagadde ekissi ejjambiya ku jjinja agenda ateme abbe alye aleme kufa. Bwayimiridde
obusungu wabukakkanyiza gwe yabadde agenda okutuusaako obulabe ng'oyita mu kisa kye wakoze wamwongeddeyo omukisa omulala ku nsi ng'alina eddembe lye. Twebaza Mukama bwe twabadde tusika ennyama ku masuwaani gaffe, enkoko n'ebirala, waliwo n'omuntu oyo atabadde na busobozi celebrating amazaalibwa ga Kristo gwe twasobozesezza okuleeta okufuna akamwenyumwenyu ku matama. Kale ekisanga ekyo likisangawa okujjako mu Kristo. Twebaza Katonda yatuwadde embeera y'obudde ennungi, enkuba teyatonnye. Twebaza abantu bonna babadde ku ground. Twebaza church ya Kataraso yatwegasseeko okusabira olunaku. Church ya Kataraso yayimiridde naffe from the word go. Onyezeddwa mu linnya erya Yesu, onyezeddwa mu linnya erya Yesu. Katonda akusumululire ddala. Amen. Katonda akusumululire ddala mu linnya erya Yesu. Mu linnya erya Yesu buli kimu ekibeera kikutawanya Katonda akisumulule, obeere wa ddembe okuva n'olunaku olwaleero. Maama naawe obeere wa ddembe mu linnya erya Yesu omwana wa Katonda omulamu. Buli kirwadde kyonna ekibadde ery'obulamu bukati kivuddewo, kigenze, oli wa ddembe mu linnya erya Yesu. Naawe maama oli wa ddembe mu linnya erya Yesu omwana wa Katonda omulamu. Katonda akusumululire ddala mu linnya erya Yesu omwana wa Katonda omulamu. Naawe nkusabidde Katonda otwale okuwonyezebwa kwa Katonda ery'obulamu bwo mu linnya erya Yesu. Buli nteekateeka ya mubi yonna gisazizaamu, buli kwagala kwa mulabe kwonna mu linnya erya Yesu. Ogenda kubeera mukyala w'amaanyi. Katonda agenda kusumululira ddala. Onaayimirira mu maaso g'abantu n'obeera Katonda obujulizi nti abantu baliwe baali waneeno mazima ddala ne basabira obulamu bwange bwawonyezebwa ddala mu linnya erya Yesu omwana wa Katonda omulamu. Naawe mukyala gwe nkusabidde Katonda akusumululire ddala ddala ddala. Omwoyo wa Katonda alabisibeera obulamu bwo mu linnya erya Yesu. Owonyezeddwa mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Amen and amen and amen. Tukubire Katonda engalo ez'amaanyi. Kale tukubireko mukulu la bongo mu ngalo ez'amaanyi. Era ndowooza this is the second time church ya Kataraso okugamba nti nedda katuyimirire na Bongo Charity Foundation n'obuweereza bwayo. Okuyaana kwaffe mu kusooka kwali okwo nga tugamba singa tufunayo bakitaffe mu Katonda abayimirira naffe mu lutalo luno, kubanga ffe tulwana naye ate waliwo bali Katonda beyawa amafuta agasumulula, waliwo bali Katonda beyawa, waliwo bali Katonda beyawa ebisumuluzo mu ngalo zaabwe nga bwe batuuka emizimu gidduka, obudde butereera, embeera etereera, n'abantu batereera. So Katonda yazzeemu okuyaana kwaffe neera ng'akomezaawo Kataraso Ministries. Ffe baani abegattwako ministry nene bwetyo nega nti nedda olunaku lwa Christmas ffe nga ministry katuyingire ne Bongo Charity Foundation mu ghetto. Enjiri eyo entuufu gyeyina okutuula kuva mu bisenge by'ekkanisa ebyoyoote ne bekkakkanya ne babuuka emyala ne bagenda naffe. La Bongo Charity Foundation kigambo naye tekikola makulu nga tekirina kisaakyo ggwe atugoberera, tekikola makulu nga tekirina kisaakyo ggwe buli kadde atulaba. Kale weewuunye okukozesa microphone eno ne tutaasa enkumu n'enkumu z'abantu enjala. Kitegeeza ki nti microphone eno ya muwendo nnyo ekitenkanika. Microphone eno bwegikozesa obulungi esobola okukola abantu bo n'abantu b'ensi yo obulungi obutenkanika. Laba ebikolwa ebyekisa ebyajjudde olunaku lw'amazaalibwa. Laba eddembe n'essanyu, okwewaayo, obumu. Abantu bwe twakuŋŋaanyiza abamu bamanyiddwa ng'abantu abakyasinze okuba ab'obuvuyo. Bwe twogera ku basingo mother, ye yabadde gwe gwadde omutwe gw'olunaku, n'ate mwajjiddemu n'abavubuka bo nga babadde balindiridde buzibe bafe n'omuntu
nabo bafune ku kyokulya, bazze ne bafuna emmere ne balya ne bapaakinga ne batwalako mu ddembe ppitirivu. Watali muntu alwanye, watali muntu avuma navoola. Nalabye omukwano, nalabye ekisa, ne nalabye obukuumi bwa Kristo. Abantu balokose, bayatudde obulokozi. Njagala muteeke emikono gyammwe mu kifuba, muddemu ebigambo bineeno, tusabeko wamu nammwe. Gamba, Ayi Yesu, nkwebaza ku lw'obulamu bwange. Nkwebaza Mukama ennaku z'omwezi nga 25 omwezi ogwa Desemba 2025, olunaku olwaleero Mukama nsazeewo n'omutima gwange era nenjatula n'akamwa kange nti ndi mulokole. Kati n'ekigendererwa kyaffe ogenda mu ggeto eyo tekyali kyakugenda just kulaba feesi mpya, nekyali kyakutwala njiri mu bifo ng'ebyo. Bannaffe bangi nnyo, waliwo nga nakatandika okuyingira mu bifo ebyo, kukyalira abasamize, abantu bwe batyo, abantu aboogera mu ngeri bo gye batakkiriziganya nabo. Bangi batusalira omusango. Kyakati twali tukulaba ng'ekyokulabirako ogenda otya mu bantu bwe batyo. Naye ndowooza ekyokuba nti twafunye abantu abasukka mu 10 ne batula obulokole ku lunaku lwa Kristo kyalaze kye twali tukola omwaka mu ghetto, okuddayo mu bifo ng'ebyo kye kitegeeza. Yatugamba nti omu bw'alokoka ebambaga abantu abasukka mu 10 balokose eggulo, era bayatudde. Aba ne bagamba Waragi abadde amalawo, sidda mu Waragi. Tugende gye bali n'ekisa. Tetugenda kubakyusa lwa kubaboora na kubaboora, tugenda kubakyusa lwa kisa. Tugende gye bali n'ekisa. Buli kadde tetukoowa, tubaagale, twekwate bulungi, twabulye ku Kristo waffe. Olwo nno bajja kutuuka ekiseera nga balina kutubuuza, naye Kristo wammwe yaani ddala omutuufu, naffe twagala kumumanya, oba nange njagala kumumanya. Tulekeraawo okuba bannamagye mu mbeera zaffe, naye ng'ate mu bigambo byaffe tukulembeza Kristo. Tujja kugoba abantu mu nnyumba ya Katonda waffe, ate ogwo nagwo musango. So nalabye eggulu abantu abalokoka, nalabye eggulu abantu abalya akamere nga ddala Mukama yali mu nsonga zaabwe. Nalabye abaana abato abadde bali akakomando nga tekaliimu na supu mu bijanjaalo, kabitaana kataddemu supu, nga bazze nako ku Christmas ne bakateeka wabbali, ne balya kakoko, ne balya kaceere kamonde ku katooke, ne banywa ne kasoda. Nabalabye gwe eyatodde, Mukama akuwa omukisa. Gwe yayimiridde naffe ate atujajinze, Mukama akuwa omukisa. Gwe yakiwulidde naawe ate atodde naye nga wasindise Saara n'ekisa, Mukama akuwa omukisa. Okwagala okwannamaddala si kwe okwagala kwokka okukwatwako, wabula n'okwo okujjira mu mbeera ezitakwatwako kwattende ekitenkanika. Gw'atayina kikwatwako ky'osobola kuwa munno, ne Saara n'ekulema. Mwebale nnyo abaasabye, mwebale nnyo abayimiridde, mwebale nnyo ababuulidde, abaategeese. Nalabye abakyala nga bakedde okutegekera bannaabwe. Ekibiina kyaffe ky'abakyala 15, 12, 11 bo baadde bakedde, kuba nze natuuse mu kifo saa 12, 11 nga bali kusimula ntebe kuzooza, bagamba anko 12 nadde ntuuse, tuwaase, tutimbye. Olunno netulongoosa ekifo. Kristo waffe yagenza okikkamu nga weewaawo mbyomubiri n'ebyamaaso nakyo kirongoosa okukamala. Kakati ebyamagalo byagenza okukolwa, nga n'omutwe yerabirako nti wano Katonda yaliwo. Nabongo Charity Foundation tugenda kukomawo tutemeeteme olunaku olwo, tugende mu details, kubanga luliko emboozi nnene nnyo 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 nnyo.
naye twatambudde bwe tutyo. Katonda yatwagadde bw'atyo. Weebale nnyo, weebalire ddala gwayimiridde naffe ebbanga lyonna. Tetuli bakugu, tetuli ba professional. Lunaku lwadde luwanvu nnyo. Abakyala abamu bagenze ewaabwe okwebaka saa 8 ogw'ekiro. Abakulembeze be basembayo okuva ku kifo. Ennono eyo nagirabye. Obuttu kugamba ate okwoza ebintu ng'omukolo guwedde era abakyala ne bakyenyigiramu okujja w'amasiga. Twebaza omwami w'essomero yatuwadde essomero n'atuwa entebe. Tumwebaza. Omulimu gwaffe gwadde gwamuddiza ssomero nga bwe yali tuwadde n'okusingawo. Abakyala bakikoze saawa 8 bwe beebase kuyooyoota kukola buli kimu. Neebaza nnyo buli kiisi eyayimiridde naffe. Rabongo Charity Foundation Afri Christmas Campaign era tukikoze. Bwe tulyegatta tuyituuka wala bingi bye tugenda okutuukako naye tugenda kukyusa omwana w'eggwanga, omukyala w'eggwanga n'omusajja w'eggwanga. Naye waggulu wa byonna tugenda kubuulira enjiri era bangi bagenda kulokoka. Mwebale.